Yes, ku Prejant Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kwoli ne nkugamba nti subscribinga onyiga akade osobola okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Yes, amawulire agatambula mu ggwanga agamugenyeza okubanga nkugambako olunaku olwaleero ge mawulire ag'okuba nti omukulu Gerald Kiweewa ne Babizonto n'abantu ab'enjawulo abalala basobodde okubanga baweebwa police bond ne swengere ne basobola okubanga bateereddwa. Bano bateereddwa okusobola okubanga yes bajja kuba baripotinga ku poliisi baddayo okunnyonnyola ebigenda maaso mu bulamu obwo mu ebyo ebintu bye bayogera okuincitinga violence mu bantu okukyankalanya enteekateeka za gavumenti mu byokulonda. Yes, emisango mingi awo gye babagulako, so bagenda kuba baddangayo nga baripotinga naye nga bo bateereddwa ly'essanyu erigenda maaso mu ggwanga. Naye ebyo byonna nga bigenda mu maaso waliwo ne firimu ezitanaggwa era zino tumanyi tezitera kuggwa. Fenna tujjukira omukyala Lydia Jazmine ono nga y'omu ku kigambibwa okuba nti y'omu ku bakyala abaleeta embeera wakati w'omukulu amanyiddwa nga EddyKenzo ne Rema, nga kigambibwa okuba nti omukyala ono y'omu ku baleeta separation olw'ensonga nti tujjukira Rema alina show emu era yali awo ku Serena era EddyKenzo omukulu ono n'ayingirawo ne Jazmine, ekintu ekyatabula Rema era n'abawagizi bakubira ddala enduulu ne balagira ddala nti yes omukyala ono alabika omukyala ono ani Rema Namakula si musanyufu ku kintu EddyKenzo kye yakoze. Era ebintu byatambula nnyo ng'era buli omu alowooza yes omukulu alina embeera gy'atambuza wali n'omukyala amanyiddwa nga Lydia Jazmine. Naye omukyala Rema Namakula fenna twalabye nti olunaku lw'eggulo yadde birthday ya mwana muwala amanyiddwa Lydia Jazmine era nga omukyala ono yacelebratinze twamulabyeko mu bifaananyi eby'enjawulo ebyasatulatinze ku social media. Naye omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula yes teyalutumidde mwana y'omu ku bakyala abasobodde okubanga yes baziika embeera gye yayinako oyo omukyala nasobola okubanga yamuwishinze amazaalibwa amalungi era yamuyise sweet Lydia Jazmine asobola okubanga amuwishinga amazaalibwa amalungi ye nga ye okulaga nti ye kati mukyala mufumbo famire ye ntebenkevu talina buzibu nani ne Jazmine amanyi kyasalawo n'omukulu amanyiddwa nga Kenzo. Naye abagizi bo bataddewo embeera nti yes Rema yasazeewo okuziika biri byonna ebyayita okusobola okuba nga abeera mu mbeera ennungi ne munani ne Lydia Jazmine. Bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga naye gwe yonna gy'oli making sure subscribing onyiga akade fe tugenda kuba tubikutuusaako byonna byonna tujja kuba tubikutuusaako. Era n'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine basobodde okuba nga balonkinze ID bayiroonchinze ID zaabwe bakoze zi bronchiwas buba obupapula obwogera kwekyo kweyo political party yaabwe. So ebintu bingi byebadde bitambula, so tujja kuba tubikuwa wano osobola okubanga naawe obeera updated. Then mu nsi y'Abakadaama abaana batuuse ab'e Saudi Arabia batuukidde ddala, ennyonyi zatuuse nga bwe mwalabye ennyonyi zatuukidde ddala mu ggwanga era essanyu lye balina ly'amaanyi okusobola okubanga yes batuuse mu ggwanga. Era ab'e South Africa essaawa yonna nabo bagenda kuba batuuka, abantu bannayuganda ali South Africa kubanga wabaddewo repatriation registration yadde ekyagenda mu maaso awo South Africa era nga baregisteringa ku Uganda Airlines basobola okubanga buli omu yeewandiisa akomewo mu nsi ye Uganda abooking akomewo mu Uganda. Kati ku Prejant Media TV bibimu ku byetoolola mu ggwanga tujja kuba tukuwa ensonga ez'enjawulo osobola okubanga obeera up to date, likinga, commentinga, subscribinga.